Bobi Wine na Robert Kyagulanyi. Bobi Wine ne banne barumbuye ne bapasta simwe ensonga zaabwe zituuse mu parliament. Minister wa defense yali Attorney General Kiryowa Kiwanuka n'abalala video sikyayagala kuzibazagira wansi awo neje ezirimu byabadde no mu mawuli. Ekibuuzo kiri bwe kiti, Lumbuye ne banne information entuufu bagijjawa? Kati parliament ensobi gye mwakoze abakakiiko dabaki aboku defense oba bakakiiko abadde beebuuza Lumbuye nebyayogera nosanga biri accurate oba yabadde mubaka wa parliament wandibadde na mukwate kubanga walegitimatinze ebintu Lumbuye byayogera ngo bituufu ne bannange ngo nayogera ebintu biri accurate, ebifa mu state house, ebifa mu security, ebifa wa Lumbuye abijjawa ate abijjawa mwe mubimuwa ate olowooza abijjawa? Lumbuye si nabbi si kabona mwoyo mutukuva muka ku mutwe munategeera ebiri eno. Awulira Lumbuye ne kati here you are confirming ngo Lumbuye byayogera bituufu. Kati kubanga n'abadde akuwuli kati nafe ababadde tibamanyi Lumbuye for example waliwo ababadde batamanyi Lumbuye oba abadde batakkiriza ngu Lumbuye kituufu byayogera biki ngu bibajja ebiri. Kati ne bwalimba mujja kuvaayo mukakase ngu byayogedde biki bulimba oba butuufu. Kati parliament enamba, how can you discuss Lumbuye? Because kitegeeza government otaddeko n'essiga ya government erya parliament mukubye stamp muli Lumbuye Fred. Lwaki mwe wandibadde muvaayo ne mukakasa ne mugamba Lumbuye byayogera ki si bituufu? Naye bannange ensi eno kyogamba timusooka kwedisikasingamu mutanajja mu mawulire. Mbuuza mbadde manyi musooka kwedisikasingamu mwekka nimulaba mugenda kulimba kyensi. Tiweekanga kankubuulire ensi yakulimba ate olina kuba muyina balimba batuufu ate abaali bakikola ate nabo badda mu politics batya ku media center. Oyina kuba oyinayo awuumule mirembe tamale mirundi. Yali takitiko
oba oti oba wali omwagala oba tomwagala. Joseph Tamale Mirud, rest in peace. He was genius. Era kankubuulire abasinga bakopa ye. Ofono Opondo mugezi nnyo naye baami musajja wattu embeera n'emunyiga n'afunamu obukosefukosefu n'afuuka n'agamba akangere nange mbeere mu kanyigo kati ye akiikirira abakadde mu palamenti naye afuneko akasente. Ofono Opondo obadde oti omulala yandibadde adaivatinga ensi Charles Rwomushana. Charles Rwomushana si musiru. Charles Rwomushana mugezi naye bwanyiiga oluusi asobya. Charles Rwomushana obadde oti teri ba Charles basiru. Charles Rwomushana kubanga ekisooka amanyi ensi gyevudde weeri mumuwa omulimu. Ensi oyina kuba oyina abalimba bulungi kyeyalimbye leero n'enkya kyakijjukira ate n'addamu eyo statement yennyini. Kati awo kati ba pasita siimwe yoba ye pasita siimwe ekimwerabira abantu abo balina b'enganda zaabwe ate bali mu gavumenti bw'aba ayogera naye nga muganda wayogera naye atya kubanga gaana okkirize omubaka wa palamenti yagambye balumbuye ne basiimwe bali eyo ebweru boonoona eggwanga ate boogeza busungu kubanga nabo gye bali tibandiyagadde kubeerayo. Nze nabadde manyi ngu tokimanyi kati obusungu bungi mbadde manyi wandize ne solution kati tukole tutya? Kale mwe abali mu palamenti mukaabidde kati mumadde mukaabirana nfe nze kaddeyi nze kaddeyi ali awo talina kyendi mukaabira nze mukaabirana kati olaba ngu tiwali kyemuli kyemuyambye pulezidenti. Kati pulezidenti agoyingewa mwe kati kubanga Lumbuye si mutujju ali mu kibiina ki wanuupu si wa Ali Shababu si Al-Qaeda si ISIS si Mujahideen ayagala ki? Mabbe ettaka lye bamubbira omukazi babba baana be kataawo weetaagira abagezi kubanga naye si musiru ekyo you people face the reality.